6 questions Bujingo should answer. Never comment on a story. Gatinagwayo. Tebwayi na fact. Nzo commenting ku kintu. Mala kufuna facts. I can help you to manipulate the facts, but you mala kumpa facts. Bayine zitandikibwako story. Kakati obomoni tovo tebufiiriddemu. Ate bufudde buti. Obwabukedde tebufiiriddemu. Tebannafana. Nambo zitafiiriddemu, sempa tafiiriddemu. Ate bafa. Ate bafudde ki? You lack a serious society. Wagalibo. Ente bannafano. Gambo galibo kitegeeza ki? Soko tokwende. Abanafu b'emitwe. Byewera galibo. Galabirite. Engalabi. Mwenajje engalabi. Galabirite. Naye nga tebannafata amale. Wa firimu ekyayinda. Anti muri bya busiru. Kakati mumbuuza eby'omwana. Omwana yakugobye n'engamba omwana. Diversion. I'm insisting the police and the Muhoozi we ask a question. Oli omwana yafa yikyuli yali muwagizi wa Muhoozi. Bujingo muwagizi wa Muhoozi. Baagala tu intimidators bafuule Muhoozi kyamukwata kaafa. Bakuba ne police. Bafeshinesi bamuganya. Face him in an election. Baba tugirewo. Nze bankuba ne mbalinda. Mu bulogo. Amateka g'obulogo. Omuntu omutwala n'atuuka mu kaliijo. Kasa wayita emyaka 10. Gwe gufulse mutego. Ejogo ne limugwa mu mutwe. Kyekikubya Bujingo. Muhoozi. Baki mwerindika Muhoozi bya mutabiri. Leka kwogera bya busiru wano. Nyiza n'okufuluma. Sagala defending busiru. You be killed. Buli kimu. Let me tell you. Nga muyingiza awo. Observed this guru. Wali mwana wali ene emyaka emeka batekayira. Nali kanali nkyali muto. The case embwa yaabwe bagisuula ku Gombya. The British High Commissioner then had to drive Gombya straight to the tarmac naingira British Airways. Nga wikire topic obuti mu butadde ku Gombya. That's bakwata embwa yaabwe ne bagikanyuka ku muntu. And I'm telling you, the way we study serial killers, nabo nti mungu ajina yetabu yebadde bye Bujingo naye nga Muhoozi busempa buno bw'omunito obugwagwa bwabukedde bamaze obbugula to build up a case against Bujingo naye nze ninga kafuuyira nsiri fuuyire gune ensiri zidduka bukwabona nembusanyawo kati bonna bwadduse tebulina follow-up manisha yadduse bukedde yadduse nambozi tamengo nesempa tayinza kumemengo. They have been totally exposed. How? Nasanze akaana awo. And it is easy magambo should be helped by Muhoozi to have a joint task to we cannot lose this chance of arresting this killer. We have identified the gun, the pistol that was used to kill Shuri is the pistol that was used in the Bujingo's incident. Kati just zero. Why do these two share in home they are supporting Muhoozi? To force people to have, we cannot. We cannot run away from a battle. Onyigirize emyaka emeka. Ojja omunda Uganda avumiria. I knew Muhoozi ajja kujja. Emmando akawezera emyaka 7 kufuuka omutego kuba bego bamalewo. Naye olwanyi n'abasajja nga Muhoozi tannajja. Batugamba oti andi bakunyigiza Muhoozi. Ate lwaki ba. He must not support Muhoozi. Oh. Nasanze embwa eyo ng'etuuziza banne waayo. Bujingo yeesaze ejjirita. Bujingo yagenze ku embassy ya America ne bamumma visa. Kwogera ebyobusiru byonna. Nembaga abaana bange. Come to me and I give you valuable information which I have. Kafunyisa bikondo. Wali ozzeeko wano n'oŋŋamba ekintu bwe kigwawo oyanjulira public. Omuntu bw'avaayo n'agamba nti okwanjula tekwali mu budde osobola okukkiririza ne statement nga kibaddewo naye nkugambye their practice ne baba decent mu gavumenti bafunawo ali innocent gwe bakwata. That's a strategy, it's dangerous. Munnayuganda omuntu bafunawo embwa yaabwe. Mu bannayuganda bw'avaayo n'akola comparison n'agamba nti bano bonna emmotoka zaabwe tubadde tuzirabako naye eno n'eriwa aba mukyamu eriwa eyani yali akubiddwa essaawa eyo.
ngaterabika kakati you are stupid you are an idiot why you don't have the chronological events uyu mwana tabiranga ko bodyguard wa Bujingo abadde asabira ebusabizi era Bujingo yamusanga mu motoka yenga yebase n'agenda naye look what the boy but Bujingo says abadde naye emyaka 10 nga waawo kibaba bamuyita omukadde w'ekkanisa youth the army deputy army commander constructed a church in his home area. How many soldiers have we seen reading Bible verses? Is this one case unique? It might be unique in making. In where? In making. You tell me how. Anti kati kyenkugambe wali nti bwebanga emmotoka ziri zijje zanjulwa. Ezani. Ezaali zibadde ku ntraba nti Kaweesa akubiddwa ku ssini weeri. Let me tell you to correct your stupidity. Anti wuliriza. Emmotoka ya Bujingo yagivuze mulala. N'agitwala n'agyoza. N'agitwala ku gundi. Ku inspection police nga tebannamulagirako ate ye nga ate yayogera birala anti ye yagamba yagivuga kuva ku ssini neje yagiparkinga ani yagitwala agende ne mu police munda akomewo agambe ti tulabye mu bodaboda nyingi who get the facts and manipulation lwaki yete ku ssini teyagirekawo lwagirese okubanga yali etambula bagikuba mipiira iwerusa an idiot oh no not big tukubaganya birowoozo tamale tamale omulambo gwebase kati singa twamanya lwaki teyagirekaawo and a hair of bullets ate nga yabagoba agamba yabagoba ye mu kwogera kagamba yabagoba twisting things I will defend him. I've narrated the story for you. Yeah. On 31st omukazi yajje wa Bujingo ku church a strange woman n'abagamba I'm from Kakande's church which is wrong. We are going to host the president. We want to check how you organize your security. The people were suspicious, was arrested and handed over to a nearby police station. Was immediately this. Who gave the orders? Arrest the OC. Let the OC trace the woman. We must be tough to the killers. I've told you, this killer is going to kill another person to divert you. Kati tamale kiringa bwogamba nti byonna ebyayogerwa yali tali mu right sense tetubitwala we are interesting words naye Fama muli mutya bannange obudde bunnyogoga oba akasana kaaka nnyo ennyonta yo gisi